ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sori anje nyabo just mbadde nsaba nkozi tujja ku 2 ku sorry wa Mawanda Road waliwo kiki ennyini just nja keeping around kati amasanyalaze ogamanya amangi yennyabo kati agamasanyalaze amangi ngoddeeka munkya kati bw'otuuka ku masanyalaze amangi n'ogayisa ngaddeeka munkya ku mukono gw'ekyemmanga okuli famasi ennene empya waliwo famasi ennene waliwo ne kakalina kawanvu bw'oyisa akakalina ako waliwo ekikuba ekikkirira kuliko Lule Road kwokkiririra bw'oba wakakkirira waliwo gate ya black ekikomera kya brown can keeping around naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sori aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu omuto nabo surprise. Hello wanji mkwano wanji anti twapakinze anti wagaye tuwete Lule twekawe wano twapakinze wadda wali tuli muti naye tutudde mu kikomera kiina kala ya kala ki nga wakaweta munda mulimu ekitooke n'omuti gw'amasannyalaze gwe woyingira mu kikomera kyokyo kikomera ky'ojja okuyingiramu yenda kukubira ng'atuuse ndyoke nnyingire singa nnyinaawo sisobola kuyingira awo n'atusanga busanzi munda oluyingira bw'ati ne tumusapulizinga kisoboka azije kugulirawo gate kale mukwano kale temulaba tuyingire okusinga okumala okuyingira ate ayingire mu nnyumba ate ayingire ate bamufulumye mbu waliwo abakwagala we enter ndaba balina space nene munda it is okay so yingira waliyo abagenyi then surprise ki okay kankubire ku Shamirah yatutumye ali US era nga Shamirah agamba Shifa ali mu America omukyalo oyo yatutumye eri mami we omulungi omwagara n'agamba Shifa njagala kusiima maama wange siina nnyo bingi bye ngenda wa maama naye njagala muwa obubaka obukola ki obumusiima obumwebaza lwe lunaku luno olwaleero waliyo n'abagenyi ayinayo n'abagenyi abalala waliyo abalala abaliyo eri wali parking kale kale hallo salamu alaikum salamu alaikum kwano twatuuse dda tumulinza nnyuke agenda mbadde nkugamba twatuuse dda ewaka tupaakinze agenda kutuukira mu surprise ewaka agenda tuukira mu surprise nga nnyuse kale kati nja kuddamu kkubire nyabo sebo gyebaleko kati katumulinde kajja kati kyembuuza bana abaliwo waka nti ndaba abantu yabaleseewo ate yabalese bazze buzi bo badde balina ensonga zaabwe ndaba bazze lwakino ono yazze lwakino ye maama wooli omuwala maama weddala kati agenda kwebuuza nti nga waali era mugambye kuba mukwano gwe nnyo mugambye azze okulaba n'abaana omugambye azze kulabako n'abaana nangamba kanzije kati ono maama Shamirah
kale mukwano kati yegwe anti Unia nsanyusa okulaba kale nange kale katulindire wano ajja labika nkuba ye musibyemu kale mukwano kale nyabo kale tweyanziza kujjako tigita kanywa naye nga mikwano tumukitegedde tubadde tugudde kava wabweru naye katuyingire kuba olwedde era waliyo abagenyi anaalowooza nti bagenyi kuba wano ndaba church right test of togetherness obeki something kale anaalowooza oba tuzize wali sokke naye nga tugenda surprisinga mami muto mami muto Shamirah yanyumiza ku mami nangamba Shifa mami oyo nsonga nene nnyo mu bulamu bwange n'obwabalala era mami njagala musiima ebirungi bye nagamba Shifa oba tusooke tulinde biwere bingi naye nagamba owaayi tetumanya lwanca bwe luba tugende nga bwe tuli tusiime mami tumwebaze tumuwe obubaka obwo bwe twagala omugambako nze why not lwaki nedda ffe tubaawo abababa kukola kikukyalira abantu baffe abaakola ebirungi so that's why tuzze okubanga tusiima mami waffe Helena Nannono era nga mbajjukiza nti keeke y'omulembe gye mugenda okulaba mu program gye tugenda okuwa mami evaamu bake for me be baagikoze era nga mbajjukiza nti ebimuli eby'omulembe JK gift hampers ya answer kale zoyita ku 0782101569 0702562157 siyono tagitigi alabika yono naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi ndi mukujja kati mudiire eri mudiire wano oyingira mu shed kale alright tusimbudde tugenze tuyingidde leeta keeke tugende tukole surprise tutwala keeke okuva mu bake for me mutindo tuyongeddeyo kiro surprise bulungi how are you togwane keeke y'abandi oba bamutuyitireko bannange abeeno nsanyisa basanga iye eradde banyabo iye bulungi nyabo sweta no nyabo eradde basebo bulungi sweta eradde nyabo sweta no nyabo bulungi nyabo mpitibwa Nakawombe Shifa Hope enyabo nsanyusa okulaba nyabo nange okusanga munange nkola surprise kola ku Baba TV program bagiyita Weewunyisa Omwagalwawo ngansanyusa okulaba nyabo munange nali awo ne wabaawo omuntu ankubira enyabo nangamba Shifa ndaba oweereza programu ng'ogamba nti okyalira abazira abaakola ebirungi nagamba nyinayo omuzira wange eyabaawo mu bulamu bwange era buli lwe mbeera awo nzijukira omuntu oyo
konze munnange yaani nanga omukyala ayitibwa Nannono Helena ndoza sibuze Elina Nannono Elina ye munnange kwe kujja wano nasoose ku parkinga bweru nenninda abantu nenda banga bayiralike bage emmotoka eparkinze wano etavaawo kuva saawa oba musanvu ebweru awo nenninda neŋŋamba oba nnyumba eno oba yeeriwa neŋŋamba waayi kansabe mpakinge kaawo ng'abayitawo bagamba emmotoka eya bbulaaka etava wano ku kikomera kiki munaye kwe kuyingira nempakinga wali kati kwe kulaba wano omukyala eyeetala nalabye oli neŋŋamba omukyala ayambadde akateeteeyi akafaananamu akange ne mmubuuza wano weewo omukyala gwe bayita Nannono naŋŋamba weewo naye mulinde kwajja kwe kupakinga wali nennindira mu mmotoka kyova olaba bw'otuusa gambye waliwo wali omukyala obwedda akola ki nekubuuza ne baŋŋamba tetumumanyi naffe nange ne mbagamba anajja kati golowooza ani atumye shifa simanyi toyinayo goyinza kugamba nti ono benandigambye bonna ate mbalabawo wano kale kankube ku ssimu tulabe ani antumye nange munnange abantu engeri gye bankubira amasimu ne baŋŋamba bugambi nti kati shifa katukube essimu atugambe omuntu aŋŋamba kati ojja kudda eno kati leero dda eno kati neŋŋamba waayi kati kankube essimu tulabe so kati gwe ababa b'osuubira bewandisuubidde bonna olredde obalaba wano kale hallo bane omuntu eyatumye shifa ayongeze ku ddoboozi kubanga tetumuwulira hallo hallo ani ono eyatumye shifa okukola surprise wangi kubanga tebalinza muteeba swiiti ani ono Shamirah Shamirah Nalumansi. Hello. Hello? Shami. Ani gwani kyonkoze kinene nnyo nnyabo mami owulidde alinnya ani ono Shamirah Nalumansi muwala wange oli wa Shamirah oba kati aliwo Shamirah nga nsanyuse nnyo nga weebale kunsanyusa munnange n'otonkubira nako neyanziza nnyo nnyabo mukama akwongere naye onkoze bubi wandinkubiddeko neyanziza nnyo batuuse weebale nnyo weebalire ddala naye mubuuze lwaki wankoledde ekintu ekifaanana bwe kiti biruwa nga sibijjukira Shamimu Shamirah ye Shamirah watubeererawo mu byokujja eno n'owesa emirimu gyo biki byonna bannange neyanziza nnyo mbasiimye nnyo neyanziza nnyo 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 era ekirabo nkikutteko kati ojja kundaba kale mwebale nnyo bonna banneebalize bonna ne taata kale bambi Shamirah olina ekirala ky'ogamba kiyiseewo bakuwulira tusanze waliwo n'abagenyi bonna mbatumise kale byebyo kuba ndi ku mulimu oli ku mulimu kale mukwano okay dear munnange surprise ng'ayagala kusiima akwebaza
era muno yataddemu obubaka yagambye when you're looking at your mother, you're looking at the purest love you will ever know. Love you so much, Mama. Mama. Thank you so much, my lovely mom, Helena Nanono, for everything. Love you so much, from Shamirah Nalumansi. Era ng'obubaka akwebaza. Nekyobalaba ne keeke si birthday wabula gamba thank you lovely mom Helena Nanono. Nammwe bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Nange. Mwenna ne bassebo mwenna mbebaza. Mwebale n'okungumiikiriza kuba nnyingira wano ssaawa emu. Leero neewuunyiza nnyo. Oba obadde oyina goyina naye appointment. Okomyewo bibyo. Nkomyewo byange era nandeese mbadde nzijira ku booda naŋŋamba kankutwale kati neewuunya obwedda ku makya atudde. Niŋŋamba oba naye bamuyisizza mu lukwe kati nkirowooza kati. Baŋŋambye sijja kutuuka kankusse wali. Nanzisaawo ku kkubo nenzikirira naye neyanzi. Naye bannange aleese mami abadde mu lukwe oba kizze buzzi? Yazekola motoka ye service naŋŋamba onnyuse ko nze nyinyuse. Ngolo Katonda nti. Ndowooza kati obadde oyo bwankubira nga ŋŋamba nedda. Otuuse wako nze ntuuse nzija. Nti nga tosimbula ko nze nzija era naye aŋŋambidde wano. Nti naye waliwo omukyalo oyo wedda akulinze oba agamba kino bagamba yavuddewa. Kati nze obwadde obwongo bwolowooza wa Sweden. Kati bwe ntunudde ne ŋŋamba muganda wange yajjirako mu motoka eno ate amaze emyaka 10 kati ngenza okutunula bwe nti omukyala alimu simutegeera kati ono naŋŋamba abadde yeebase. Naye nsanyuse nnyo. Yagamba akujjukirako ebirungi byonna talina kye yeerabira. Webale kubeera mulungi ate seeriye yekka. N'abalala. N'agamba talina nnyo. Anoonya kyakuwanga takiraba. Naye n'agamba Shifa at least tusaayo ebigambo. At least tusaayo ebigambo neebalizeeko. Bana. Bimpedde kugendera. Kantuleko. Baby, thank you. Nze ngamba mumuyimbiremu n'akayimba omugole waffe olunaku. Ako akayimba abato mujje tuyimbireko ku mami waffe akayimba. Eno gomesi ya mami. Gomesi ya mami. N'ebigenderako biri muno mapeesa mudalizo. Naye ngamba eyanziza nnyo. Waliwo abaleeta akayimba otuyimbiramu. Anti Uni ama bayite bajje batuyimbiremu. Bayite bajje bayimbiremu mami akayimba ko dance. Siwulya bakuba ngalo. 1 2 3 go. Lero lunaku tusenyenyera mwe fena tusanyuke haleluya mukama fuga mukama yebale haleluya mukama fuga mukama yebale olwalero nga lulungi lunaku lwa ssanyu abana ba mukama abamuweereza
kutula wamu nga tulinga okwagalako okwa Yesu kwe yatuwa tulinga amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kyalonire labayo ekiri ekirungi abooluganda okutula wamu nga tulina okwagalako okwa Yesu kwe yatuwa tulinga amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kyaloni n'amanyi bwe tunabeera n'obumufe tunawangula byonna ne sitaani naye tatuyinze okutumenyamenya mazima tulibeera mu kitiibwa n'emirembe ery'abaana labayo ekiri ekirungi abooluganda okutula wamu nga tulina okwagalako okwa Yesu kwe yatuwa tulinga amafuta amalungi ag'omuwendo mungi. Tuyina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana kyokka kyekitugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana kyokka kyekitugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe tomulinda kufa maama Katonda ebimuli ku ntaana kalemuwa katono koolinawo nakyali mulamu kuba maama bwali kuvaako oliraba obuzibu mu nsi nga byonna byewali mugambe kati maama mugambe kati mubuulire kati kwata essimu omukubireko akimanye omwagala oyo mitwala bingi teyatukaka so maama katono k'omuwanje bajja akasiima. Okay, thank you so much. Naye nga munnange maama bwetyo surprise leero yasazeewo n'agamba abawewunyisa omwagalwawo leero mwe aba babaaniriza maama wange ku mulimo. Twali tujja oba Sande eri ne twongerayo era yatuyambako mu kubuzaabuza. Auntie Yunia, thank you. Enkya oba mulina gye mulaga? Okay. Kozi mwali mugenda wiiki eri twali tugenda lwaleero twali tugenda lwaleero nakugamba atya akyusizza akyusizza ne mugakale tunagenda ku Sande. Mpozi nga waliwo ayina kyayagala okugamba walinza obbaawo wano nga waliwo omulala eyandibadde nga ayina naye obugambo bwe munange bwayagala okugamba eddiiro liggulewo. Erina tetulina bingi byakugamba bwe tubirowoozaako bitukabya bingi nnyo naye Mukama akuwangaaze Mukama akuwa omukisa akuwa feva mu buli kyokola akuwa omukisa omukono omufunyi ofune buli kyosuubirwa kyoyagala. Tetulina bingi byakugamba ffe tukwagaliza bulamu bwokka na buli kyoyagala osobola okifuna era okituukeko naye nga buli muntu yenna ali wanaasiima omukutteko oyina ettaffaali ly'omutaddeko mbulamu bwe. Mukama akutaddemu ebyettendo Mukama akukozesezza. Tetulina bingi byakugamba wabula kwebaza bwebaza. Nange nyongera kumwebaza ng'ate mwebaza yeekwasa ennyo Zabuli 12 Zabuli 23 ti Mukama ye musumba wange. Tukwebaza Erina, tukwebaza. Simanyi
simanyi naye Erina tukwebaza buli kirungi ky'otukoledde naye nkukwasiza Zabbuli 23 buli lw'owulira ng'enkenyera ng'ogibikkula ng'osomako buli lw'owulira ng'enkenyera ng'obikkula ng'osoma ku Zabbuli eyo ejja kwongera ekkunyweza. Muwulirize bannange, Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda ekituusewo olwaleero waffe ku myaka gyaffe ne generation mpya ffe tetwabiraba munnange n'ekitwadde essanyu lingi neera nga Antini bwagambye n'ekirasooka notwebaza ne maama waffe munnange kuba kyanjawulo tukyenyumirizaamu kuzaalibwa awamu n'okwagalana Erina kwatulaga era tusaba Mukama amwongere emikisa nga yini bwagambye era buli omu amutaddeko ettaffaali. Basebo ne bannyabo okusookera ddala abantu beebaza abantu nga bagenze oli n'atabirabako ne boogera ebirungi nga takyabitegeera naye ffe mu famire twazaalwa abaana 10 maama waffe akyaliwo kitaffe yagenda mu baana 10 tuliwo 8 ne bulijjo mu famire mubaamu elephant ngomuga this is the elephant of the family mukyala erina oyo we had 2 elephants omu Mukama n'amuyita yali Francis Nkonwa kuba ffenna abalenzi eyaleyinga omusingi gwaffe Mukama Katonda bwe yamuyita mukyala n'oyo n'adda mu kifo kye n'ekibi okusiima omuntu nga takuwulira era nga takimanyi lwa butayogera naye tetumaga olowooza n'ekyokuwa ate kiki ffenna kye tuli gwe ffenna era nze n'abaana mbagamba n'abantu bange waka ne mbagamba don't joke oyo gwe mulaba yensonga lwaki muli wano musobola okwebaka obulungi musobola okulya obulungi musobola okutula mu motoka ne mugenda osanga singa teyaliye bantu batono amanya n'akwata ku banne atabala bagenda ku musaayi gutali gwabo so nga ate omusaayi ogwo nagwo gujja kugenda ku gwagwo naye omuntu amanya kansembeza owange ate kirungi nnyo naffe tetuli batuukirivu tinaffe tukola birungi byokka tusobya ng'omuntu ng'abantu era ne muddawo nga bw'obimanyi nti abantu tetuli bamalayika ate ensi gye tutambuliramu ejjudde ebisiriko buli omu alina embeera ze twazaalibwa maama omu taata omu nate buli omu alina embeera ze noyinza omuzaala nate n'agaana olina omuzaali ate n'alema olina omuzaali kati oluusi munnaye twebaza n'embeera naffe gye tulimu ti omuntu bw'akwatako situka nawe n'osituka oli ayinza okugamba situka ate n'olemera wansi situka n'olemerawo kati aba agenda kukolera ki aba tayina kale twebaza nnyo mukulu waffe abalala muto waffe abalala senga waffe abalala mami waffe tumwebaza nnyo omukyalo oyo nti ku nsi kuno ffenna kye tuli ye kennyini she has been the foundation kale nga bwege nti onoonya n'ekyo muwa nga tukola ki wabula kuwulira kyagambye nti kola kino n'otogana kola kiri yengeri gy'oyinza okusasulamu omuntu oba akukutteko n'akussa wano ate n'otomisbehavinga ate okuwulira nti ate gwe waleese wano uno akubye bano uno abbye ebintu by'abandi uno asikudde bino kigamba kale nawe olina kutambulira mu layini mwolina okutambulira omuntu akutteko naye afuna amaanyi ate afuna amaanyi agaleeta omulala oluusi naawe oleete tekitegeeza nti waba akuleese gwe toleete bw'oba ofunye obusobozi nawe sembezaawo tomanya byonna bya Katonda ate gw'oleese ayinza okukola obulungi n'okusinga ggwe byonna nteeka za Katonda kale n'olwekyo bannaffe abawaddeyo obudde bwammwe nammwe ne mujja tubeebaza yadde muyinza okuba muli basasule naye era tekitugaana beebaza bannaffe muwaddeyo obudde mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga
wano we muzze maka wano ffe tuzaalibwa we tukulidde tewaali bwe wati twakyusawo bukyusa mu ngeri era ng'oyo yatukulembera kati ffe wano bwe butaka bwaffe ffe tujja okuyita obutaka ambaza alwambyalo nti ffe twava Masaka twava Jini neffe wano enju eno ffenna mwe tuvudde kale bannaffe mwebale nnyo okuwaayo obudde bwammwe ne mwetikka n'ebintu bino ne musa mu mmotoka yammwe n'emenyeko amakubo ga Uganda amabi mwebale nnyo bannaffe mwebalire ddala tubeebaza temujjanga okwo n'olala era bwe kiddanga bannaaye tubalinze tweyanziza nnyo tweyanzeege mannya gange nze Katushabe Christine saba okwebaza omukyalo ono anti erina tweyanziza byonna byotukolera naye Mukama akuwangaaze akuwa obulamu tetulina kye tusobola kukuwa otwagadde otuleze otubuzeebuze otubeereddewo mu buli mbeera sirina kye nsobola kwongerako naye Mukama akuwa ky'osinga okwagala byebyo ebyange. Banaffe tusanyuse nnyo okubalaba era tubeebazizza ebyo byonna bye tulabye bannaffe mutuwadde. Mukama yeebale okubatambuza ne muwala wange mwebaza okuba ow'empisa n'okukola ebintu ng'ebyo ebirungi n'afuna abantu be abamusanyukirako olwaleero. Kale Mukama abeere nammwe. Nsooka okwebaza Katonda okutuusa ku lunaku luno era ekitiibwa n'obuyinza ne tukimuddiza. Twebaza ne muwala waffe atukoledde kino kuba atuwadde okuddamu okukuŋŋaana nga tetuli mu ssanyu. Abalala abamu bakuŋŋaana mu nnaku naye atuwadde essanyu n'atusaamu essanyu tukuŋŋaana nga tukyali balamu. Kati ekya Erina buli muntu nga bw'ayogedde ebya Erina bingi tosobola bimalayo. Kyokka tumwebaliza Katonda ne tugamba mutwongerere obulamu obulungi. Tukaddiwe nga tumulabako naye akaddiwe nga atulabako kubanga bw'amutuweera obulamu obulungi ajja kulaba ebirala ebirungi bingi. Kubanga mu nsi muno obulamu bwe businki ekisinga obugagga bw'owangala olaba bingi. Kati bana ebyo ebyange ebya Erina bingi kubanga ye mukuŋŋaanya simanyi mukuŋŋaanya senga maama oba alinga kansala I don't know. Kuba bingi akubulira nga takutiiriridde n'akubulira ekintu nga bwe kiri oba kyoyagala okuwulira oba kyotaaga akuwulira ye akikugamba nga bwe kiri. So ekya Erina bingi alinga kansala ate atayinza kulyamu lukwe. So bino byebibala ebivuddemu ku bya Erina ebintu byakola byebimu ku bibala. Tusaba Mukama amuwangaaze asobole okulaba n'ebirala ebijja mu maaso. Omulungi era mbagamba abalaba Baba TV like I always sijja koowa kibagamba buli bamala okulaba show zino bankubye ne banga Shifa naffe keke tuzaagala Gomez tuzaagala bino ebintu abantu basiga babikolerera ate bw'aba asiga like nga bwe yayamba talina gwe yawa bbanja nti gwe kolera kino nsasula yakola bukozi okitegeera abantu. So kati ngamba nnyo abantu tutunulire entambula zaffe. Omuntu bw'ajja gy'oli tomanyi lwaki Katonda amuleese. Omuntu g'osobola like tosuula lugoye ng'olina g'osodduwa alwambale. Tosuula mmere nga waliwo g'osojjuwa. G'osobola okyusa obulamu bwe bukyuse. Era nnyongera obbagamba some people mu famire zammwe oyagala obeeremu nga ye ggwe waakabi nga tosobola kukwata kantu oyambe munno. Bw'oba olina obusobozi nga Mukama akisobozesezza kikole bino ebintu bye boogera bino ebirabo tubireeta ne tubirya ne biggwawo ne message eba nkulu. So mupiikingemu mu ebyo bigenda tuyamba okutambuza obulamu obulungi. Life is what you make it. Kyoyagala obulamu bwo bubeere mu maaso emyaka 2 oli kikola kati. Ne bw'oba muto kigenda kwetooloola katono okule. Togenda kubeera muto forever. Buli lunaku oluziba ne lukya Katonda akuwadde chance okukyusa obulamu bwo. Katonda akuwadde chance
okukola ebirungi odde gy'oli kuba ebintu ebisinga twerimba ffekka ojja kikola otulugunye omuntu omuyise bubi naye oli kubyekola ku gwe bw'otakisasulira omwana we aba ajja kukola ki ajja kisasulira kati ebintu ebisinga tuleme kwerimba tubyekola ffe oyinza olowooza otulugunya oli naye oli kukikola gwe kuba bigenda kukomerawo at the end of the day ebyo byebyange sijja koowa bagamba nsaba tusale keeki yaffe eno tweyanziza mwenna ababaddeko program ebeera ku Baba TV buli lwa Sunday ziba ssaawa 9 ez'emisana ne ku Saturday ssaawa 11 ez'olweggulo nga twewunyisa abaagalwa baffe byenda ze Sunday biddibwamu Saturday mbajjukiza back for me ku cake season ez'omulembe ze mulaba JK gift hampers ku bimuli shifa byatera okugaba eby'omulembe oyita ku 0782 10 15 69 0702 562157 enamba zikoppe bulungi ku screen obere nga ate ombuuza nti nkikola nti abamu we muwulira omwagalwa mulowooza alina kuba mwami na mukyala naye nga ne mami wo jjajjaawo friend wo gwe bw'otuulaawo n'ogamba omuntu ono yateekawo eddaala nanteerawo step nenninnyako genda ku step endala yesho eno gye tukyalira abantu baffe ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo tutalagga buli wamu nga tugenda tutwewunyisa abazira baffe era ng'olunaku lwa leero lubadde lwa mami waffe ye muzira waffe olunaku gwe tubadde tucelebratinga era y'ensonga lwaki tusala keeke eno kumucelebratinga kati nsaba twegatteko tukwate ku kambe tusale keeki yaffe yes tubale kuva ku mmeka ku 5 0 tusale mukwatireko kambe tubala 5 4 3 2 1 0 ngosomose terinaku ngosomose terikabi omusana gwaluberera era toliba munaku nate Yesu yayita mu nsozi bonna nga babuulira buli we yayita mu nsozi yonneeyo buli we yayita mu nsozi bonna nga babuulira gye yafunira eddembe n'essanyu ng'osomose terinaku ng'osomose teri kabi omusana gwaluberera era toliba munaku nate. Okay mikwano omulungi atulaba ku Baba TV. Okay bambi katuwe naye nga surprise zino oli wa ddembe okutugamba kikuyisiza kitya okirabye otya n'abalaba TV obawe nabo ku bubaka munange abantu bayigewe balina okweyisa. Neyanziza nnyo nnyabo basebo mwenna neyanziza nnyo okujja wano kubanga ne wano najja kujjanjaba mulwadde maama ono ndoza mmaze wano emyezi 2 naye tekimpisizza bubi naye ndooza ssanyu limpitiriddeko n'ebyokwogera ne bimbula kubanga omuntu gwe mungambye nga mu bulamu bwange mu butuufu simulowoozangako ebyange biwanvu nnyo ng'era bwe babagambye nze nzira ku mukulu ono kati naye ng'abaali baddawo ababiri baagenda gwe yaddako n'amuddako kati nze nemba waakuna nga naye ne mukulu waffe era ye taata waffe kati ate bali ne banzirako kati obulamu bwaffe bwe butambudde olumu okufaayo ku bantu ndowooza oba kikanga kiba mu mutima kuba nninza okuwulira nti ne bwe mba siridde nga gw'olidde kinkola bulungi kubanga mba nsobodde okukola mukama oba kyabansobozesezza naye wekineewunyisiza abaana abo nze gye nali nafumbirwa kaŋŋambe nkanzireyo mabega omukyalo oli oyo abaana abali ebweru b'omukyalo oyo abali Amerika abankoledde kino Shamirah naye twatandika n'abaana abo
nyanzi jangu wano ne Reina kugamba okugereza omwana bw'abaana ategeera ndowooza kaŋŋambe bwentyo nga Shamirah asingako kwono katono kati nga waliwo n'omuwala omulala ye si kyamujjukira bulungi naye nga Shamirah ayina ate mwannyina era bwe bali mu Amerika ye yasooka okgenda kati muddeeyo kati siteegi eno ye Shamirah oyo gwe mulaba n'akula n'asoma n'amala P7 nga bwe tuli n'abalala baali nabo oyo kuba bawerayo abantu 8 kati bwe baatuukanga misomo giwedde n'abeerawo kati bwe tutuutuka ekiseera bba waffe n'agenda bawooli n'agenda n'abaana abaasooka mulamu wange kati ku baana abookubiri mwe mwali ba Shamirah baali abaana 5 naye Mukama nange namusabanga nti nkozese ekisa ndabenga omwami ono abaana be bamutuukako nga takoze eki olugendo lwali lwa myaka 5 twatandika oba bali mu siniya nanga mulamu abaana bajja kujja mulamu abaana bwe baba bajja gwo bali kuko nze sirina buzibu nga nange bannaye mbiite ebyokusaaga tutandise pepa waaka tutandise owa Shamirah tumumaze kwegamba ng'ebibye yayise ku age ate gye batusaba neŋŋana edda bw'abajja n'abajja kujja kuba ye mukulu ate muwala mutonotono mumpi nanga mulamu kinaasoboka ne munga nsuubira Mukama ajja tusoboza ye musiraamu nanga mulamu kansabe Alanze abaana mbakulekedde ne tutandika omwaka ogwasooka ne tugenda ku byendaga butonde ng'ebibye biwedde ne biggwa ne tubeerawo ne tulinda tuba tuli awo nga bakuyita genda wano kati baleete wano kati neŋŋanja kuba munyiikivu nnyo omwami ono bwe yanzisizaamu obwesige nti nze nnina okumutuusiza abaana be nga takomyewo kanfube mbukozesa abaana 5 kati awo akalubira we Nairobi byonna nga biwedde ne baga visa z'abaana bano zirina kuva Kenya ne ku mulimu baali bangoba kyenkana bangoba naye neekaza bwekaza okudda kati bwe tutuuka mpeerezza nti abaana babayise nenzija nenjogeramu ono yali wala nenjogeramuko neyoweeri noono mukulu waffe ne mugaba nange ku mulimu ngenda kuvaawo omwezi mulamba maama naŋŋamba katukusabire naye omulimu oguleka omwezi ng'ate gwe oli ku desiki gwe batuukirako katusabe Mukama nannyamba nennyambuka nensaba Mukama waffe ne mugaba badde baŋŋambye abaana bano kuba ebimu yabisanga ku mmeero ya ku mulimu nga nange kwembifunira nembibaka ne mugamba oyo jangu munnange kakati dduka kwembase olwo ne luggwa ne muga kati n'olwe Nairobi sirukwata nze katulukwata era twalutambula n'oyo ne batugamba bbaasi yakulinnya essaawa 2 ez'ekiro nze situukangako Nairobi naye nga byonna nguudo kubuuza bwe mutuuka wano simanyi UN bikijijiri mwalimu ebifo bingi bye tutategeera ne babaana ne baŋŋamba maama Suma bwe bampita maama Suma tugenda kola tutya ne mbagamba kati mwenna mutuule wano tugenda ku lutabaalo olusembayo nga tewali bali abazungu abatubuuza tebatumanyi naye emirundi egisinga bakubuuza balabe ekiki ky'oliko era ng'oyo bw'abagambye nababuulira facts kubanga nalina osooka obbabuulira olugendo lwe tugendako owali psiiki muleke ow'enviiri gwe zisaleko kubanga emyaka gye nakugambye mitono ate gwe gy'oliko miki bampuliriza kati bwe tutuuka olugendo mulamu nampeereza ssente ndowooza nava waka waliwo kojja ye yanvuganga muli bimu n'abaana nenva waka ssaawa 2 zaali 12 ng'oyo yatuuse dda n'abaana ne mugabo n'obalina naŋŋamba mbalina ne muga nange ensimbudde nenkwata keesi yange ne tusisinkana modern coach ze twalinnyanga nasasudde dda tutuuka e Nairobi nga bukya twatuuka ssaawa 4 kuba twatambula ekiro kyonna n'abaana baffe bwe bavaamu n'ovaamu tutuuse ku booda ne bagamba abamu basigala n'enzirayo kati yagiranga nanga naye erina wano tufudde ne mugamba Mukama atusaasire n'olingiza mu madirisa no baga abaana bato basomero naye mbatwala tudda olinaga abantu bamanyi okubba abaana b'abandi ko nze nedda maama waabwe wuuli era buli we banjiranga nga muyita nga ne maama waabwe ajja awo ne tuyitawo tutuuka ku visa bannanga abantu bonna baabagaana waliko n'ambasado bayali wa Ethiopia yajja ne mukyala we nga bo bagenda naye nze ne ŋŋamba oyo 11 tugende ekisa kitumale obuyiso tubumazeeyo buli mwana amazeeyo
Mukama nandagirawo ekisanga buli mwana ali wakola lunaku lwe. Nyendo okubira mulamu wange nga ngamba nti kati bonna babatadde ku date etya emu naye gatte empapula zaabwe na buli kimu kyabwe bibe wamu mulamu ne mugasi jja kupakoka 11 kitundu twali tusimbudde ne tutuuka okubasoma nga bali bangamba nedda omwana wano tulina kubuuza omu ne mugaddamu weetegereze fayiro yaabwe bali ku family case bano bonna okuddayo nga bangamba kati omuntu ogwo olwo manyi ngenda gumira ku munnange oli ffenna ensi tetugimanyi nayingira omu n'abaana ne ngamba kati ekisaka kimale ne tugenda ne tufeesinga omusajja eyasooka n'atutunuulira nga mbuuza n'atunuulira n'abaana bange ne mbasembeza nga mbayimiridde mabega nanga kati omanyi first go back you come back later ne tuddayo ne tutuula ku ssaawa 4 n'addamu n'atuyita kati nga nze mmanyi nti olwo agenda tuga nti muddeeyo Uganda n'abaana bammwe ne mbasembeza omuto ne mugamba sembera wano mu ndabirwamu otunuulira omuzungu bw'oti omunnyonnyole gy'olaga kati nga ndaba omwana ono omuto abazungu babaamu ekisa bwe banaayogera n'omuto bano abakulu abawanvu kati ye yasemberanga mu maaso bw'ati bukaati kati omuzungu n'amubuuza nti where are you going n'amugamba I'm going to meet my father namuga tata we yasemba ddi okujje kwegamba nyinga okusula mu training nge yaddayo okusoma how old are you what is your name where do you live what is your mother's name how do you call me ebintu nga bingi nnyo nange natuuka nendabanga empapula nnyingi kati ng'ekiromba muri vision ono bw'anambuuza nnakuddamu nti wano bwenti tetuluddeyo awo ne tuvaawo ne batuzaayo ku saa 6 ng'oyo ali bweru atulinze tata bw'akuba naye ng'essimu byonna nabirekedde oyo nnyingidde na kisa kya Katonda bannange Mukama nambeererawo omusajja bwe yatuzzaawo ne mbasembeza era yabuuzaako muto bwe yaddamu okubuuza n'amugamba nti naye taata wo bw'anaaba takututte kati omute ebiyengeyenge ne bijja ndowooza ekisa ne kimukwata kati nange ne muga nti ono alina nnyo problem kuba ayagala nnyo taata we buli lwawulira ekyobutagenda kimukola bubi ekyo tukireke kati awo omuzungu n'atuga nti kati mugende tujja baddamu kati kyenzijukira tujja baddamu nga ekituyisizza atakisigazza ate nga ne muga nedda omusolo ogwo gwenkuwadde yes gundi ya taata waabwe eri yagiweereza ku konfaminga nti citizen eri naye nina ogumuddiza go tegulina gendera mu kikuba yali yambriefinze bwe bagukujjako olwo eno sikyafuna ki ne muga fotokopi zonna mweziri omukyala n'azinsaba bandange nasigaza ebipapula by'abaana bonna 5 kati natuuka maaso waliwo abalala baali bakomyewo nga babaddiza passport naye nze ne baŋŋamba akapapula kano ke tukuwadde todda wano genda Kisuumu nga wayise wiikisi 2 jjojja okusanga ebintu by'abaana bo nina essanyu munda lye nawulira n'enviiri nali nazivaako dda era bwe twava ku visa ne baŋŋamba maama Shamirah era bwe namugamba maama Shamirah lutabaalo ndabika ndumaze naŋŋamba okakasa ne mugamba nti batugamba tebakuddiza gondi kati bwe baŋŋamba okugenda Ekisuumu sigenda bandibadde passport zange bazinziriziza wange naye baŋŋambye ŋŋendewa Ekisuumu ovuiki gye nina okusanga eby'abaana byonna ebitukola ki netufuluma ebweru abaana abamanyi abato ne beejaga kati maama simanyi baŋŋamba otutwala mu Mbaasa ne mbaga sente ze mu Mbaasa sizinina sente ze nnina zabaza Uganda kati nga nabo basanyuse ne mbaga tulinnya Bbaasa ate kati tudda Uganda kubanga ekyatuleeta ffena tukoze eki ebyo byonna muli byetambuza nga mutuuseeyo eyo nsuubira kye tugendako kyekisinga kati Mukama munange n'atuyamba ngenda okuddayo after 2 weeks ebibaasa by'abaana bange byonna nga babimpa byonna 5 banagenda n'ensawo nnene naye nalaba nga tebijjaamu nenzijjamu nali ngenze nakusulayo ninga kanzijjemu ngo nzikwate mu kaviira bino ebintu baŋŋambye abaana balina kutuuka nabyeri we bakyusiza okuva mu nnyonyi okuyingira wali we babisumululira naye ndaba ekisa Mukama kyankoledde byonna mu byenkoze mu nsi ekyo kyekintu ekyasinga okunsanyusa mu bulamu nwanyo olugendo bonna 5 abalenzi 3 abawala 2 nga bonna babakkiriza era mulamu wange bwe namuga ate yakikkiriza nanga kansindike sente endala oba wakyali bete ne muga ate eri byetaagisa
ne sente ze watuwadde tulina balance ajja okusobola okunkomyawo wa kati olutagendo n'abaana bange nimuga ngenda bamaliriza ku kisaawe ate mba ntuuse ku kisaawe tumaze obbasiibula oyo nanga tugende kuba abaana batuuse ne baŋŋaana edda ate olinga yatukubira mulamu abaana babaganye wansi awo waliwo abalemeddeko wagamba nti babakukusa kati bannange ninga nkoze ntya saawa 5 ez'ekiro nenzirayo kati ngenda okutuuka nsi abasirikale baŋŋamba nti ni wano tebayingira nibaga nja kuyingira kuba abaana bendeese bato abamu bakwogerera ate babaganye tireeta endagamuntu nagijja bujja wano nenjimuwa ekyanyamba nali nannyanzi nagiwa lutaakome yaŋayitawo ebirala tunaabiraba ng'okomyewo nempitawo nasanga bintu byonna babiye ng'omukazi agamba bano baddayo nemuga tekisoboka nga kyansaka nabo baawunga kati nga kyansaba ebbaluwa gwanize anti waabwe ebbaluwa yiino kino kiikino bino birth certificate ya tata waabwe eyiyo ebyokubuzaabuzanga bw'omanyi abantu bafu era mbasaba abannayuganda ffenna bw'oba olabye munnayuganda muno tokaluba nnyo wona entebe nga bagamba abaana ku lugendo lwaffe lwonna lwe tutabadde yonna tuyiseeyo naye nga bagamba wano paperwork n'ebibaasa naŋŋambi sumulule ne mugamba nze sikola wano naye gwe okola wano okimanyi nti zino ebbaasa tezisumululwa lwaki oyagala ozisumulula okulemesa abaana ne mugaa kyoba okola tuyamba olabe bino naŋŋambi njagala photocopy eza buli mwana nayinamu ebbaasa zaabwe bonna 5 siyiye nensitula ebbaasa yonna nenjimuwa ne mugamba buli kimu kyonna ekinjogerako n'abaana bano kiri omwo naye bo bate kati bapayiroti bonna batuyitako nafuna akaseera akazibu ng'olugendo lwange lwononekera era ndowooza omwana oyo yatunulirira alabika ye yali mukulu ku bonna yali abasinga Shamirah inantunuulira bw'ati nga bakulosingisiza omu yasigadde ne mbaga nabagambye akwata origina ayimirire wali akwata ono omwana omuto abeere wano n'akwata fotokopi z'empapula mwayimiridde mutya nanga mama Suma bwe twayimiridde nga bwe watugambye naye omukyala atubuzaabuzizza ne muga nkuddamu wakati wenkoma obbalaba nabaga nkoma obbalaba essaawa zino naye mbadde njagala buli muntu obuvunaanyizibwa bwe namukwasizza akwata omwana akwata ebipapula ebiri origino bikwatire wano nowa fotokopi weeka kati ziri keesi zonna muziweeyo ti omukazi naŋŋamba era ndowooza be basembayo okulinnya ennyonyi naye Shamirah nga ntunuulidde bw'ati nga bo bibalemye babagambye muddeeyo mulidda era bwe bannyamba ne bayitawo ne baŋŋamba kati buli kye baleese bakiyiwe muli mu draamu tekigenda ne mbaga mwandi bimpadde kubanga twazze n'emmotoka nti byonna ne tuyiwa wali ne bagendako n'ebitono n'ensibula abaana naye ndi musanyufu nnyo ate okuba nti bagenda ne batuuka ate ne banzijukira mu bulamu bwange mbadde sikisuubira mulimu by'osuubira ng'obiraba kyangu kati ng'atunga era ebirabo bye yampa ebitengi 2 nanga maama olindabirako kuno ekimu n'atwalako nampaako ekiteeteeyi n'ekirala n'antungira ekiwanvu naye mweyanza nnyo kubanga mu nsi nga bwe bakuganina byenkoze ate ne kye nabakolera ndabanga kitono ku be nakolera abatanzijukira okunzijukirwa kwabwe kunkoze bulungi naye bampadde ebbanja bampadde ebbanja ddene kuba banjagadde muweeka atwaliko bampadde ebbanja mu nsi lye simanyi mwana wange bwe nninza disasula kubanga Shamirah ndo bala stage balinga stage munnange nga gamba naye nga nange mu bulamu bwange nina ebintu byenzijukira ku famire eno nga kwe gamba tubadde nabo nga bwe munasanga abaana ne baba abaana baffe kuba ye twasanga nga muzaale naye ankoledde ne bennakuza mu nju yange kye batankoledde kubanga nina bennakuza bano bajjanga buzimu holiday naye bennakuza
n'essimu tasobola gikukubira kati kyova olaba nti neewuunyizza Shamimu ti ne bwe bagamba mu famire era mu maama asobola okujjukira anzijjukidde yeebale nnyo yeebalire ddala era omunneebaliza nnyo nze bangi benkuŋŋaanyizza naye omwana nazwala oguuyo nafa ng'alina emyaka 24 enkomaawo kati abaana bange bennina beebo kwegamba maama tujja kulabako tujja kubeerawo kwegamba nempulira nga nkyali muzadde nate kubanga namuleranga ne bashamira abo era nga bali mu ages ezimu naye yaŋŋamba nga azze wano maama Lubeza afudde tugenda kukola tutya ne mugamba mmwe weemuli nja kutambula nammwe bwe muba mukkiriza nti ndi maama wammwe nkyalina abaana naye mbalina bangi peza n'abaana 50 nzikiriza nga Mukama alina ensonga lwaki kyali bwe kityo era mwebaliza olw'obulamu bwange n'obwa maama wange n'obwa baganda baffe n'obwa maama waffe oyo omuto kubanga mu buli bintu byonna ebitutomera ng'abafamire mulina okuyimirira nga muli era kye ŋŋamba abantu nti buli lw'oyimirira tunula emabega bw'oba toyina gw'olaba emabega nga gw'oliyo kati baakinga obeere nga otegedde gy'onvuddewo ajja kutwala gy'olaga buli lw'omanya gy'ovudde toyinza kumanya kulema kumanya gy'ogenda ate era n'embaga towulirizanga buulira omuntu ekituufu tomubuulira mmeeme yenna kwagala ku kyekwagala naye mubuulira ekituufu nti okoze bubi kwanze nabagambanga saagala geya era nabayitanga ne bagamba ono temusanyusizza ate mutulage ekisa muleme tukaabya naye nga saagala kwogera bigambo bya muntu byayagala okuwulira oba omusanyusa kibi nnyo buli lwenkugamba wulira nnyo omwoyo mmeeme ye wulira omwoyo kyagamba ekkanisa buli lwotokiwuliriza ffe baatukuliza wano tewali walala kuva mbuto wano batuzaalidde nze banzaala mu 69 wano ono mukulu waffe wa 65 kati nkulidde mu kibuga siira kyalo kyobayo naye nsobola okulima n'okukola buli kimu kuba teri kitasoboka ng'okigezezzaako era nabagamba mbasibirira entanda mukole buli kyetaagisa kyonna buli mulimu gwonna ogwetaagisa ogwo n'atufuula kye tuli ate mu reflecting efamile yaffe gye mulaze naye ndi musanyufu nnyo neyanziza nnyo nnyabo mwenna mbeyanziza ssebo n'omukulu mwebale kufiisa budde bwammwe ate ne Mukama ne mweyanza nnyo okunsobozesa okwogera mbadde mmanyi sijja kusobola naye neyanziza mu byoyogedde nkimanyi Shamirah agenda kimanya nti osiimye kuba akaseera ako ate katuzizaayo wali emabega kubanga akaseera ako kuwayitamu ate bw'olaba omuntu nagamba nti thank you omanyi thank you nkulu ate era mulimu abantu abatera okugamba nze oyo simuwa mugagga kati muwe kimugambe ki teri muntu atayagala musiima teri mbunze omugagga siina kyenja muwa era mbagamba beeranga ow'omugaso buli mu bulamu buli osanga omuntu mubeerereko ow'omugaso teri muntu wotasobola kubeerera wa mugaso tekiriiwo era omwami wali ayogedde n'agamba tuyinza oba ffe tetulina nnyo kye tuyinza kukuwa naye ate kale ne kankuwulire bwompita nyanguwe era waliwo engeri nnyingi omuntu gyosobola olagiramu omuntu nti osiimye ne bwogamba gwe toyina era oli ayina nnyo tosobola era wabaawo engeri gyosobola okusiima omuntu so tweyanzizza nnyo tweyanzeege kagomesi kajja kunyumira kakala keeko kale mikwano naye nga tweyanzizza mikwano abadde batulaba ababaddeko programu ya leero yizeeki eddiini ewaka weeri n'empisa kyova olabeera ebintu bino mujja biraba nga bitambulira awo byonna so mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba mbasiibule bye. Weebale nnyo weebalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Weetuli nnyo.